I was able to use my skills and escape my house. But I know they're looking for me. But even if they succeed and get me and do whatever. Bigambo ebyo bye tutandise nabyo bigambo ebyabadde bitegeeza nti nakozesezza obukodyo bwange bwonna bwe nabadde nsobola okukola nensobola okubanga nziruka ku basajja abawanvu n'abampi ababadde basazeeko amaka gange. Bigambo byabadde byogerwa omukulu His Excellency Bobi Wine oluvannyuma lw'okuba nti yadduse n'atoloka okuva ewakaawe abasirikale abawanvu n'amampi we babadde beebulunguludde amaka ge. Wabula Bobi Wine mu kwogera ebigambo bino byonna olugudde mu matu ga CDF w'eggwanga lino oba akulira amagye g'eggwanga Chief of Defence Forces General Muhoozi oluwulidde ebigambo bya Bobi Wine atulise butulisi n'aseka n'okuba nti byamwewunyisiza n'essekwewuunya yenna. Ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa January omwaka 2026 wakayita essaawa nga 10 na ziizo zokka bukya balangiridde President wa Uganda omupya agenda tutwala okuva mwaka 2026 paka 2031. So Bobi Wine mu katambi ke ya recordings yakakutte n'akateeka ku mukutu gwe omugattabantu omukutu guno ogwa X. Wabula bw'amala okukateekayo yataddeko obubaka obwabadde bulaga nti akatambi kano yakarekodinze mu kifo ekyabadde ekirungi oba ekyabadde safe. Era yawandiiseko obubaka obwabadde bugamba video message recorded from a safe place to the people of Uganda and the world about the goings on in our country. #FreeUgandaNow. Ngategeeza nti yabadde recordings akatambi kano mu kifo ekyabadde safe okusingako era ng'agamba yabadde akaweereza bannayuganda wamu n'ensi yonna okutwaliza awamu. Nateekako obubaka obwabadde bugamba nti ta nyaffe Uganda yeete. Kati General Muhoozi yawandiiseeko obubaka obumusekerera n'amugamba nti is the safe place your latrine Kabobi? Because no one is looking for you. Bobi Wine mu katambi kano yabadde ayogera ku basajja ababadde bamunoonya. Kati General Muhoozi n'amwanukula n'amugamba nti oli mutoyi yo Bobi Wine gy'ogamba nti eri safe nnyo kubanga amazima ffe tetukunoonya era tetukuliiko. General Muhoozi Kainerugaba teyakomye kukola ekyo. Still yazzeemu na retweetinga akatambi kano. Wengamba retweeting obeera osobola okutegeera kyentegeeza bw'obanga oli muntu abeera ku mikutu emigatta bantu. Oddira obubaka bw'omuntu bw'akoze n'obukwata n'obuteeka okukwo then mwomaliza n'ogattako ebigambo. General Muhoozi yazzeemu n'awandiika obubaka obulala obwabadde bugamba nti this is how I pleaded with Beyonce for a chance. Lakini wapi? General Muhoozi ng'asekerera Bobi Wine ng'amugamba nti engeri Bobi Wine gyali mu kwegayirira oba engeri gy'annyonnyolamu engeri gye yabbibwa mu kalulu n'okubeera nti teyasiimye byonna ebigenda mu maaso n'okubeera nti ali mu kutya n'okubeera mu katyabaga. General Muhoozi yamugambye nti bino Bobi Wine by'oli mu kwogera nange y'engeri gye nneegayiriramu Beyonce nga musaba mpeeyo akakisa. Bwe yamaze n'ateekako ekigambo ky'Oluswayiri ekigamba nti lakini wapi? Kati abamanyi Oluswayiri awo mwe musobola okutuvuunulira. General Muhoozi teyakomye awo. Omanyi buli waba addressinga Bobi Wine oba buli wamwogerako amuyita Kabobi. General Muhoozi teyakomye awo n'agattako n'agamba anyway forget Kabobi. Nti kale nabwe kityo Kabobi mukeesonyiwe tukaveeko. Those who want kasente retweet. Nti abo abadde beetaaga essente baretweetinge. General Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma lw'okuba nti nno yaweereza obubaka Bobi Wine obwabadde bumusekeeterera yatandise okugenda ku mukutu gwe still guno gwennyini n'aleeta ensimbi n'agamba abantu batandike okubeera nga baretweetinga asobole okuba nti abawa ku ssente. Era njagala okutegeeza nti ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero waliwo abantu ab'enjawulo General Muhoozi baweereza ku ssente nti balyeko. Omulala ayinza okwebuuza omukulu akulira amagye g'eggwanga essanyu alijjeewa. General Muhoozi Kainerugaba okubeera omusanyufu bw'atyo n'atuuka n'okubeera nti agaba ku ssente kivudde kubeera nti taata we General Museveni Kaguta Yoweri Tebwaburwa
yawangudde nate akalulu. Era General Muhoozi kino teyakyekwekkereza, yakiraze lunye n'awandika n'obubaka obwabadde busagambiza okucacyanca wamu n'okusanyuka okwa waggulu. N'agamba nti tonight I'm in a good mood. I thank Almighty God and all Ugandans for giving Museveni a historic victory on January 15th, 2026. General Muhoozi ng'agamba nti amazima yabadde mu muudu nnungi nnyo nnyini ddala esukkulumye. Era n'agamba nti yeebaza Mukama Ddunda Lugaba olw'okubeera nti bannayuganda mwenna mwasazeewo ne muwa taata we Museveni akalulu. Era akalulu akabadde kamenya likoda ne history nti akalulu kano mwaka wa Museveni ng'ennaku z'omwezi 15 January omwaka 2026. Bino byonna General Muhoozi Kainerugaba abikoze mu kiro kino kye tukeesezza olunaku olwaleero. Era nga abadde mu ssanyu ery'ekika ekya waggulu n'okusagambiza oluvannyuma lw'okukakasa nti taata we General Museveni Kaguta Yoweri amaze okukoonola nate entebe y'eggwanga. So libadde essanyu ly'amaanyi eri General Muhoozi Kainerugaba, wabula ate mukadde ke kamu nga bw'ayisaamu eggaali Bobi Wine. Bobi Wine is yet to reply to all of the messages and the tweets that have been forwarded or sent direct to him by General Muhoozi Kainerugaba, the CDF Uganda. Kale, so Bobi Wine tannaba kubeera nga replyinga bubaka obwamuweerezeddwa General Muhoozi Kainerugaba olw'ensonga nti Bobi Wine obwedda ali mu kurecording obutambi obw'enjawulo okubeera nga yeekubira emulanga eri community ye y'ebweru n'okubannyonnyola biki ebigenda mu maaso. Kati nno nga tuvudde ewa General Muhoozi Kainerugaba wamu ne Bobi Wine, tugenda kuba nga tuwolekera ewa President Yoweri Kaguta Museveni ye kennyini eyalangiriddwa omulamuzi by'abakama olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 17 ssaawa zaabadde ziri mu 9 nga tuwolekera awo 10 obudde obwakawungeezi. African Union oba ekikungu ekitaba ensi za Africa kivuddeyo wakati nga bannayuganda ababadde beemulugunya ku kalulu obwedde essuubi libali mu African Union n'ogamba nti osanga gye banaawaaba okwemulugunya kwabwe. African Union evuddeyo olunaku olwaleero. In fact ebbaluwa eno yagitaddeko omukono oluvannyuma lw'okulangirira nti President Museveni awangudde akalulu. So African Union evuddeyo newandiika ebbankaluwa, wabula ebbankaluwa eno ebadde mu bubaka busiima n'okuyozaayoza President Museveni olw'ekkula lye yatuuseeko. Ate ebbaluwa erimitiyana mu ngalo ezange mwetudde eriko nti African Union oba ekikungu ekitaba ensi za Africa oba kusemazinga Africa 2025 year of reparations, justice for Africans and people of African descent through reparations. Information and Communication Directorate. Press release number /2026 dated 17th January 2026. Venue Addis Ababa, Ethiopia. Ebbankaluwa eno yawandikiddwa okuva mu African Union ekitebe wali okuva mu Addis Ababa mu nsi ya Ethiopia. Chairperson of African Union Commission commends the conduct of elections in Uganda and congratulates President Yoweri Museveni on re-election. Nti chairperson wa African Union yasiimye era yakakasizza akalulu entambula yaako nti yabadde nnungi mu Uganda. Era teyakomye ku ekyo kyekire ekigambo kyogamba nti commends the conduct of elections, nti engeri akalulu gye katambuddemu yagiyisizaamu oba yagiwadde tik. Era mukadde ke kamu n'ayozaayoza President Yoweri Kaguta Museveni olw'okuddamu okubeera nga yalondeddwa. The chairperson of the African Union Commission, His Excellency Mohamed Ali Yusuf, commends the conduct of the elections in Uganda and congratulates His Excellency Yoweri Kaguta Museveni on his re-election with 71.61% of the votes cast during the presidential elections held on 15th January 2026. The chairperson expresses sincere appreciation to His Excellency Goodluck Jonathan, former President of the Federal Republic of Nigeria, for his sterling leadership of the Joint African Union, Common Market of East and Southern Africa, COMESA, Intergovernmental Authority on Development, IGAD,
election observation mission to Uganda. The chairperson further reiterates the commitment of the African Union Commission to continue to support the promotion of democracy and effective governance in the continent, while applauding the people of Uganda for their commitment to consolidating democratic gains, peace, security, and development. Ebbankaluwo eno yawandikiddwa chairperson ow'ekitiibwa Muhammad Ali Yusuf ng'akakasa bulungi akalulu nti katambudde emirembe era mu ngeri egwanidde, era n'ayozayoza President Museveni olw'okuba nti yafunye ebitundu 7 ku buli 100 mu kalulu akaabaddewo. Chairperson ono yayebazizza nnyo ne yaliko President wa Nigeria. Ojja kujjukira yaliko President wa Nigeria abadde mu Uganda ow'ekitiibwa Goodluck Jonathan, n'amwebaza okubeera nti yabaddewo nnyo nnyini ddala okubeera nti bakoze omulimu gwa election observation mission eri e Uganda, okubeera nti babaddewo okulaba akalulu nga bakekkaanya n'okugamba nti katambudde bulungi ebitenkanika. Mukadde keekamu chairperson wa African Union yagambye nti asiima nnyo okulaba nti demokrasiya ayongedde okubanga yeegiriisa ng'ekigotta entula n'obukulembeze obulungi. Mukadde keekamu ne yeebaza bannayuganda olw'okubeera nti baafubye okulaba nga genzi zaabwe bazikuuma eza demokrasiya, emirembe wamu ne security n'enkulaakulana. Eyo Bankaluwa okuva mu African Union ekitaba ensi za Africa n'okulaba nti demokrasiya yeegiriisa wano ku Ssemazinga. Kati bwe tuba nga tuvuddawo African Union Ebbankaluwa gye yawandiise ng'eyozayoza President Yoweri Kaguta Museveni, tusobola okutandulako ebigere ne tubizaako wali ku side ya Parliament. Ekifaananyi ky'olaba kifaananyi kya Speaker wa Parliament wamu n'amumyuka. Njogera ku mukyala Among wamu ne omukulu Thomas Tayebwa. Bano nno baavuddeyo ne bayozayoza President Yoweri Kaguta Museveni olw'okubeera nti yatuuse ku kkula eri okubeera nti ekisanja kino eky'okuva omwaka 2026 paka 2031 nabwe kityo kyamuddiziddwa era ne kiteebwa mu mikono gye. Katusooke wa Speaker Anita Among tujja kuba nga twolekera tudde wali ku side y'omukulu Thomas Tayebwa. Obubaka bugamba bwe buti: Congratulations to Mzee Wakazi General Kaguta Museveni on his decisive victory in the recently concluded presidential elections. This accomplishment affirms your leadership qualities and the dedication you have invested in securing and transforming this nation. Ayozayoza Mzee Wakazi General Muhoozi General Kaguta Museveni olw'okubeera nti yatuuse ku buwanguzi nate era obwa president. Agamba nti kino enkulaakulana efaananako bweti etuusa n'eraga ddala nti ono mukulembeze wa nnamaddala. Additionally, I extend my congratulations to all presidential candidates for their conduct during the campaign and the vigorous efforts displayed. Wano nno teyakomye kubanga ayozayoza mwami Yoweri Kaguta Museveni, wabula yayozayozeza ne ba candidates bonna ababadde beesimbyewo ku bwa president. Agamba nti tebeeyisizza bubi ebbanga lyonna, engeri gye beeyisizzaamu n'amaanyi ge bataddeyo. In the same vein, I commend NRM for securing a comfortable majority in the House. Wano nno yayozayozeza NRM okubeera nti era yazzeemu okufuna ababaka bangi nnyo mu Parliament. And I congratulate all other members of Parliament who are earned the trust of their constituents to represent them. Wabula nayozayoza n'abalala abasobodde okuba nti bayitamu. By the way, post gy'olaba ku screen y'omukulu Deputy Speaker Thomas Tayebwa ye yataddeyo kifaananyi kya mukulu n'ateekako obugalo ng'amyozayoza. Gere maaso n'ebbaluwa ya Speaker Anita Among yaweereza President Yoweri Kaguta Museveni. Agamba nti I pledge to be a speaker for all. A Speaker Anita Among yeteeseteese dda obwa sipiika. Yayozayozeza kababe opposition abazze mu Parliament n'abagamba nti yeewaayo okubeera speaker wa bonna. I pledge to be a speaker for all. To the people of this great country, thank you. May God bless you and may His Excellency bless our beautiful nation. Amaliriza nga agamba teri abantu b'eggwanga nyaffe Uganda mwebale. N'agamba nti Katonda abawa omukisa ate era mukadde keekamu asobola n'okuba nga awa omukisa eggwanga nyaffe eddungi bwe riti.
ebyo bye biva ku side ya NRM wakati mu kusagambiza n'okukyakyankya okubeera nti candidate waabwe gwe baawaayo the incumbent still is the incoming oluvannyuma lw'okulangirira okwakoleddwa omulamuzi Byabakama Simon Mugenyi. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.